Halima Namakula ekituufu Wandoga Mukunja ayongedde okuggyayo obujulizi akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo era nga ne Cindy Sanyu naye akakasizza ku lutalo lwabwe Tamale Mirundi Junior yeewera ayagala kutta maama wa Ssenga Acidi ali mu kutya mukazi wattu akatambi nako ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo Sipiika Anita Amongi naye muyina mu maaso awo Bad Black ku luno avuddeyo n'obumansuka era nga Fulufiga naye omusango agumusalidde Mukunja atasera bamuwadde amagezi agende atandike empeke z'obulwadde nga tezinnaba kuggwayo munnange mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpe like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukola n'osubscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra ninyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tesaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko bamikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka mukubireko ennamba y'essimu weeri awo munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Spice Diana ono n'olunaku lw'ejjo bw'ati ate yasazeewo n'agendako ewo okulambula ku mukwano gwe Moze Radio manyi baali bamukwano era we yafiira awo baali balina n'akayimba ke baakakuba baali bakayita oli kyuma 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 akayimba kaatambula nnyo naye munnange lwakuba Spice Diana ennaku zino alwawo okukayimba bw'atyo munnange bwe yagenze awo olaba ng'ali ku malaalo ga Moze Radio byebyo munnange naye nga katwongere okusaba Omukama amuwe ekiwummulo bambi Moze Radio n'ekitangaala kimwakire atebenkere mirembe naye nga nyongera obbajjukiza ekkubo eyali lituusa ku Mutaana munnange baateekawo ennyumba kale bwe tweyongerayo ku nsonga za Bad Black ne Kimuswaga omanyi beeweereza ebisongovu eri omwana Davida naye nze ngamba kino ekintu kye mukola Bad Black ne Kimuswaga kikosa mwana Davida kuba bino ebintu abiraba kikosa mwana so Bad Black avuddeyo ng'ayongedde okukakasiyiza ddala ekituufu ate yagaye mugende empola kubanga alina olubuto lwa balongo bannange kyagala abaana be bafune ekikyamunda so muyina maaso wano nga mukazi watte ayongera okwetottolako eri enfuna gye yafunamu wabula omu ali aidola wano mu Uganda ali aidola wano ensonga zino tugenda zikwata n'obwegendereza nga bintu si byakola kontenti abaakajja ku intaneti mubuuze bakaswangwawo interview ku TV ku radio na recently saagala mwerabire nti bulijjo nzize mbagamba omwana wange alina bataata bameka babiri abanneebakako mu mwezi gwe gumu abanneebakako mu wiiki y'emu wabula omu ali aidola wano mu Uganda Kimuswaga yakoma okulaba Davina mu 2012 mwezi gw'omukaaga taddangamu mulaba that's why talina kifaananyi kya mwana kyonna byonna bijja ku Facebook Sefuya yandika n'olubuto so mwami Kimuswaga mbadde nkusaba era okwanukula nti bw'oba weetaaga eno DNA genda onoonye Sefuya Eugene gy'ali mwogereyogeremu ng'abasajja mujje mbawe DNA kubanga right now you're not entitled, you don't have enough credential to take a DNA omwana gw'otalabyeko okumala emyaka 13 ekisembayo gwatannazaala single mother you're not entitled mu nsonga zino ziveemu tuzirekera abafumbo baziweeko opinion ate nga naawe omufumbo weekakasa nti abaana b'oyina bonna oyo omusajja si bajja na nnyina tubikwata empola era after all abaana mbadde mbalabirira bannange no child support era nga nkyakuvumira ddala nowenaaba nga omwana si wuwo nja sigala nkuvuma kubanga wanzina bye sitategeera simanyi gye wanzinira naye ng'ate wankola twazukuka tuli bwereere so kati era nkyakusabula mu in that area buli wempulira nga nzija so badiya tukwate bulungi zino ensonga kimu noonya Sefuya Bad Black ku luno munnanga zaaliko n'obumansuka mukambwe mukko naye nze kintu kiri simple nnyo Kimuswaga wamu n'oli Sefuya Eugene beekolemu omulimu bo nga bo batwale omwana ku DNA ekiggwe bategeere ani nnyini mwana yadde ono ye Kimuswaga yavuddeyo n'agamba nti omwana yamutwala ku DNA nga Bad Black tamanyi nedda ebyo olimba abasajja temwagala kulabirira baana kati ye alabika atebuvunaanyizibwa nga Bad Black waakyogera kati ate ye
Fulufiga ebintu bino abirabye we kakotegeere ti omusajja ono gwe nazaalamu namuzaalamu n'ekigendererwa kiki mu kujja okunkozesa namusasula bye wasasulira olina lizawutuso ogumana lizawutuso totuwogganira abantu balina ebizibu byamala obwereekanye weemazeemu ensi ekwetamiddwa tolina nawe ogenda kukyala tolina we ogenda kutuula wekulyetinga nga mubbi malaaya ensi ogisuubiramu kalungi ki that's life temwagala biwulira bwe tubyogerako nga mugaa nti abakazi abo babi abakazi abo boogera nnyo naye eyo life eri mu bantu si gwe wekka bwe kiriko n'omulala kyamuliko but wekakootegeere cool down and sit and listen your heart oyogere n'omutima gwo ogugambe bannange what I'm going to do yes nazaala omwana mweta ku nsi katonda kampe the way omwana ono mufandinga ntya asobole okumuvinga asobole okubeerawo abaana bangi balina bursaries balina ki according ku lulimi lwa mama baabwe boogererako fe abaana baffe abagagga babaweerera according twogera tutya nabo naye gwe oli mu public ovuma omusajja Fulufiga bw'atyo munnange naye ate olutalo lwa maama ne taata waluyingiddemu naye Bad Black ono n'atuzannyira ku bwongo waliwo akavidiyo ke tuguddeko nga kiraga ng'akibeekwata mu mwaka guno oguwedde ye ne Kim Swag ate ye agamba baakoma okweraba mu 2012 kati oba omutuufu yaani anyway kale we tweyongerayo ne Speaker Anita Among ono nno muyina mu maaso awo bambi ng'ate nga yeebaza abo bonna abazadde abasobodde okuzzaayo abaana ku masomero naddala ba single mothers bannange ebintu by'okuweera nga si byangu kale ngenda kubanga mubatuusaako ate mulabe ki kyagamba tusobole okweyongerayo n'agaleero anyiriiridde ku TikTok ate abaana munnange bakyamulese tebanaba kumuyisaamu gaali oba balinda ki ate banyi bagamba ku TikTok oba tewali bitiibwa oba oliani egaali bagikuyisaamu bo tebeetaaga kumanya kale. There, I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. I want to wish you a blessed weekend. I want to congratulate our pupils who searched for P7 and made it to senior one. Even those who did not make it, there's always another time. Take heart, there'll be time for you to make it. Of course, God's timing is not our timing. And to the parents out there, I know it's not easy, but please struggle to ensure that your kid goes to school. Once you have an educated kid, then you have an educated nation. It's not easy to get fees. I know so many parents are struggling. Just like we struggled, I struggled to be at school. I know you can easily struggle and have. Bw'atyo Speaker Anita Among munnange bw'ayagaliza abaana abagenze ku masomero nammwe abazadde mwenna abaatodde kye mutodde ate ne mutwala abaana bammwe ku masomero naye nga munnange babeebi baffe abalongo bakulidde ddala nga woolaba awo manyi munnange ennaku zino alina TikTok account era nga ebigambo ebyo gye yabyogeredde ku akawunti ye eya TikTok munnange bwe tweyongerayo ne mukunja ataseera ono nno munnange akalambidde era n'akombera ddala ku erima avuddeyo n'agamba nti n'ebino bye yavaayo nga yeetondera omukyala Halima Namakula bw'abisazizzaamu oluvannyuma lw'omukyala okuvaayo ye n'agamba nti talogangako ku mukunja ate mukunja ye yavaayo n'agamba nti asaba Just bamusonyiwe teyayogerako bya bulogo mbwe kitegeeza ono omukazi Halima yeekwasizza yekka mukunja yamuloga bingi mukunja byayogedde era nga bino nno byasitudde ne Cindy Sanyu n'avaayo n'awa obujulizi ku lutalo lw'abano abantu ababiri Halima Namakula ne mukunja ye Cindy Sanyu agamba nti mukunja muki mutuufu naye munayimba omukazi oyo lwakuba yeekaza naye ng'amazima agamanyi kale nga mumbika mu vidiyo yange eyo nabadde very clear nagambye Mama Halima Namakula nsaba kisonyiwo immediately olwamaze okuteekayo vidiyo Mama Halima essimu gye yasookedde ddala okuba mu bigambo bye yagambye bannange mukunja simulogangako tugenda kukozesaamu ku bwongo katono Mama Halima mu bigambo byange kuba vidiyo ye ekyali awo Mama Halima namugambyeko nti wandoga kuba nze nadde musuubira kuŋŋamba nkusonyiwe ku ki yessimu gye yakubye era teyakomyawo n'akikaatiriza bulungi kiekyo Halima Namakula si mulogo sigenda kuba mulogo kaakati
ekyo kifaanaganako bye twaba mu kyalo nga tuli baana bato nga taata bw'akomawo ayimirira wali ku geeti n'abagamba buli omu aleete omuggo gwe, buli omu aleete ekibooko. Kati awo n'ofukamira mangu n'ogamba daddi sinnabba ku ssukaali, daddi saanuunye ku ssukaali, nga walaayi taata tannayingirako yadde mu nju omanya ebifo awaka, ne weeroopa wekka. Kakati nsinziira wano okuyisa nakino ekirangiriro nti n'okwetonda kwennyini kwe nabadde nkoze kati nakwo nkusazizzaamu. Kati njagala ssente, njagala ssente zange ze twasevinga mu Umasako, Mama Lima Namakula n'omwagalwa wa Anthony ne mudduka n'oyo. Now my point, saagala kumpa ssente zo Mama Lima ezizo zojja mu nsawo yo. Lwaki ompa ssente ng'ate nze nnina ezange ze nasevinga mu Umasako? My point is saagala kungabira, kubanga oteekayo embeera y'okungabira buli we naafunanga ekizibu ngenda kujja ngambe bambi nsaba munyambe mu ngabire, saagala kumpa. Kyoba okola ekiri belief. Twatandikose wuuyo saagala agambe mbu namutaddemu ebigambo. Naye ng'omwana oyo ne bwe yandintuuseeko ng'alina mpox nga talina yadde emmere, wallahi nandimuwadde ssente, Katonda yandaba bwenkya yekka. Nandimuwadde ssente ne mugandi gundi ssente zino genda bakujjanjabe. Yajja mu okusaba ssente eza Sako. Omwana oyo teyalina kimulaga nti asobola ozisasula. Kati omulalu ng'oyo nagamba buga nti omanyi, wallahi billahi tallahi nali ndowooza nti omwana bamubba ssente. Okay, ku ssente zange kati awo nno we tutuuse munnange mbu omukyala Halima Namakula ebigambo byayogera byokka bye byamukwasisa, ekiraga nti Mukunja yamuloga. Bannange simanyi nakumanya nze simanyi kituufu naye nga ye agamba yamuloga. Kale awo we tuli ate abalala bagamba oyo siriimu agende mu ddwaliro atandike amira eddagala. Naye nga byebyo kale kubanga bwe tweyongerayo ate ku nsonga za Tamale Emirundi Junior wamu ne Ssenga Acid. Ssenga Acid yavuddeyo n'alumiriza Tamale Emirundi Junior nga waalya ebisiyaga era n'atuwa n'obukakafu bwonna n'abantu bakola nabyo ebyo ebintu eby'obusiyaga. Kino nno kyanyiizizza Sister Junior, omanyi amazima galuma, n'alumba Ssenga Acid mu kabookisi n'amugamba agenda kutta maama we. Ssenga Acid naye n'amuddamu n'amugamba nti maama we oba amutta tamusala kubanga ali mu myaka gy'amagoba, emyaka 7, mbw'amutte amuwonye n'okumusiba pampa bingi ng'ati bwengenda obbatuusaako akatambi maaso. Junior mama wange alina emyaka 75. Every year she's living now ali mu bonus. Okitegeera? Ali mu bonus era agenda munnange genda omuyambe omuwonye pampa ezijja mu maaso. Junior mbadde nkusaba genda oyambe maama wange obutatuuka ku age ey'omukyusa pampa. Junior ndiwa kutegeeza mbu nonze I cannot come between destiny. If Katonda wabeera munnange yenga yasalawo mama wa Ssenga Acid alitibwa Tamale, atibwe Tayebwa, atibwe Litamizi, atibwe Matako Walipa. Why to come in destiny? Mumutte munnange sibalinaako obuzibu. No muzika sijja kujja muzika kuba Uganda mwango byeyo. Mumutte mumwerire ate nze munnange n'abeerayo. I will not come. Ndowooza muwulidde baddiya. Y'onooyitawa. Naye nga nkujjukiza nti Junior maama wo abeera Nkyengera. Matako Walipa maama wo abeera Bwayiise. Litamizi taata wo abeera Matugga. Byebyo munnange mbu Sister Junior ayagala kutta maama wa Ssenga Acid. Bannange byonna ebintu byatandika mpola mpola ate nno abantu bagiramu awo empaana ne beewalanira ddala ne babanga ne beesanga tebakyasobola kudda kuba kati ye Ssenga Acid agamba nti okusinziira ku bikolobero mbu ebimwogerwako e Uganda tasobola kudda era agambye maama we neewaba ng'afudde tasobola kumuziikako. Munnange bwe tweyongerayo n'ensonga za Grace Kano nno tumanyi bulungi nnyo yatuggyamu emitima ekiro kyaluli oluvannyuma lw'okutugamba nti abaana bamukubye ne bamuggyako n'akasawo naye ate amazima gagenda okuvaayo nga omusango gwe waali gusingayo kuba teyasasula
teyasasula gye yalidde emmere bingi byatasasula nabo kyebakola ne banyinga ne bamuggyako akasawo munnange nno gye bifundikidde nga birimu n'ekabako kyokka kabako omusajja mufundu naye weekiro ekyo munnange Grace Kan yasula n'ekabako nga beeraga omukwano era Grace Kan atusuubiza ye n'ekabako abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaata amawulire ag'ennakaagaliwo ye mwana muwala Naama ono nga babadde babeera Mukono yeekumyeko omuliro oluvannyuma lw'okumugaana obutwalibwa ku ssomero ye nga ye yabadde ayagala. Abazadde bano babadde bamutwala mu kisulo kyokka ate ye ng'ayagala kuva dde kubanga yagambibwa bwe banamutwala mu kisulo ajja kulemebwa okusisinkana boyfriend we ng'ayagala ave dde asobole okulaba boyfriend we kye yakoze. Abazadde be baalemeddeko nti ogenda mu kisulo ne yeekumako omuliro yabagamba mumpemu wiiki ngenda kuba nga mbaddamu so kumbe ewiiki gye yabagamba gye yali apangiramu okwekumako omuliro bagezezaako okumutwala okumuddusa mu ddwaliro naye nga munnange byonna buteerere era nga baamuziise olunaku olw'ejjo. Kale bwe tweyongerayo ne Aviator ono nno munnange avuddemu omwasi eri abo bonna abamumanyiira aboogera mukyala we amafuukuule nga watasobola kukola mirimu nga watalina mpisa simanyi biki bingi omanyi abantu bye boogera kati nno mulina mu maaso wano ng'abaddamu naye nga mazima gali nti yagala omuntu akwagala yagala omuntu agenda okubeererawo mu bubi sooka olaba ono nga waayiriddewo omukyala we. Omukyala wange oba agassa emmere yange oba tafukamidde yoyo gwe nalonda mwagala nga waali nze namugamba ekintu kimu kyokka the only thing I want to change about you is your last name. That's all. Mrs. Nyanzi, that's all. Oba nakyola nkimanyi togenda kyusa muntu gwego kankuba ekiro ekyokulabirako omwana omuto omulaba tazigenda kuba omwana muto obanga ekintu wakola nakyo nga that's who you are. Don't pretend or don't change for someone else. Love them the way they are with all their flaws and whatsoever. That's love. Naye oba oyagala simanyanga omukyusa omuntu simanya just abantu baagala nnyo okubonaabona njagala okole bwoti njagala obeere nga gundi yambala nga gundi waki togenda waagulina omuwasa waki olagala onaabikole kitegedde so mulekerawo okuteeka abantu ku bunkenke mulekerawo kulaga abantu nti ate bakola very very worse. Bw'atyo Aviator bw'avuddeyo ate n'ayimirirawo ku nsonga ya mukyala we agamba oba talina mpisa oba amuwa ekintu ng'ayimiridde oba amuyisaamu luyi ye mukazi gwe yasimba so kati mwaboogera tebeesaana ndowooza mufune gye mugooyinga. Kale bwe tweyongerayo n'omukyala Halima Namakula ono no bambi afunye amuwolereza era nga bagamba mukonja obudde bumala ng'okonjera ku mukyalo n'ebigambo kyali badde kirungi n'ogenda ne bakebera obulwadde ate n'ofuna ku ddagala nga terina bakuggwayo ngeri Trump gye yakoze gye yatusuubiza gye yatugamba nti tagenda kuddamu tuwa ddagala lya seerimu. Bannange abantu ebintu ate balowoozezza mukyala nti mukunja mulwadde yakwata mu kaveera sooka olabe akatambi wano ate tusobole okweyongerayo. Mukunja va mu bintu ebyo ebyekisiru genda otandika eddagala va mu kwekwasa abantu n'eddogo bw'obulwadde tebabuloga wano weevulunganga shiba misana tuku ku live ne tukugamba mukunja omukyalo oyo omumanyi bulungi nti atambulira ku mpeke olw'okuba wamalanga okuteeka enjaga ku mutwe n'olowooza nti enjaga yeeri sipiriya tekwatibwa bulwadde. Kati olwaleero kikyoyita oyinza okutubuulira shiba gyali talikundiri weevulunganga shiba gwe wali omanyi obulungi nti atambulira ku mpeke kati naawe lutandise okukubala embiriizi otandise okwekwasa abantu kikye wali tomanyi
Kiki wali tomanyi Mukunja va mu bintu ebyekisiru. Va mu bintu bya simpase. Ebikubala embirizi n'ebikulega olwaleero zaali nsobizo. Nze sina simpase gy'oli kubanga nakubuulira misana ttuku nti omukazi gwe weevulunga ali ku ddagala nga naawe okimanyi. Olwaleero aliriddawa terwamubaladde embirizi tali kundiri. Wali tokimanyi wenna otandise okubwa kisipi wano buli eyakugambangako nga gwe weebulizaako amagezi. Ne tugamba omukazi mulwadde, mukazi ali ku mpeke ng'okimanyi bulungi olw'okuba enjaga yeebavuga mumala okunywa emiyenge gwe n'olowooza nti ow'emenge takwatibwa bulwadde. Nze ndaba omala budde wandidduse misinde nno kubanga Amerika kye yakoze ne weefunira ku ddagala erisembayo nga sitowa tezinnaggalwa. Nze nkubuulira obudde bw'omala okudda mu simpalization ng'ate okimanyi bulungi n'ebikubala embizi obimanyi ne gye wabijja omanyiyo. Nze sijja kusimpasayizinga naawe kuba naggambanga siba wamuliranga mu kamera ne maama we naye ng'okimanyi bulungi nti baalinnya mu kaveera. Mukunja atasera va mwoyo katemba genda otandike eddagala ng'obudde bukyali. Va mu byekisiru. Bye byamukunja ataseera nga tubitadde ku bbali era nga nkubuze butereevu paka wa Honorable Nalukoola. Ono nno munnange Kateba mulyemu agalaba oluvannyuma lw'okwogera ekibiina mwe yava kyokka ate nga abadde alina kwogera kigambo nti nuupu. Naye munnange era nga kigambibwa mbu ekyo kyokka kiyinza okumumisa kaadi. Kale ngenda kuba nga mbateerako wano akatambi nga beetwala mbirombiro era nze ngenda kuba nga mbasiibulira wano Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra. Ngenda buuza Honorable Nalukoola olunaku lw'eggulo wakoze speech ku mawulire ng'oyogera na bannamawulire n'ogamba oli Democratic Party. Ki ekikuleese wano? Ne Kagundi nkayina wano bannakawempe tusobola okukazanya tulina omuntu omukyamu. Nalukoola wa Democratic Party yakyeyogeredde. Ekyokubiri Nalukoola kambuuze ekyokuyimika oliwawa lyangandi wano ogwawa Nalukoola. People power, our power. Basebo ne banyaba abalungi. NUP everywhere ra cha mwebale nnyo mwebalire ddala webale nnyo ekibuuzo ky'ombuuzizza kirungi nnyo. Basebo ne banyaba abalungi amazima amatuufu gali nti nali wa Democratic Party okutuusa omwaka ogwaggwa bwe nalekulira Democratic Party. Nze ayogera nammwe siri roboti. Bannamawulire munanjulira bw'oba obadde okolera ku muleereetu ogumu nga baguyita zifuddewa bw'okyuka n'odda ku muleereetu omulala emikisa mingi okwogera eri gye wakola ki gye wava ng'oyogera. Eyo bagiyita slip of the tongue. Musigale nange tutambule. Kizibu okufuna omuntu olwaleero nga wazaala muzaale nga wa NUP nange nava mu DP nenzija mu NUP.